kamba sabe mutule sebo mukadde waffe omwawule owamu ne maama mukwano gwange maama Sebunya njagala kwebaza Katonda ate okulabako olwaleero abayimbi banywanyi bange muganda wange ow'engeye mugeyo ono tukola naye emirimu mingi mutera otulaba nga tukaayana nga tutunka ng'aleeta bwino ng'aleeta bwino kale mmwebaza kubanga ate atukoze bulungi maama Kalyango omu ku bawuliriza baffe ku Delta TV ab'olulango ate abawagizi baffe ate nga yemukubiriza kanoni ono mukama wange ate muzadde wange andeze n'okundabirira ebbanga lyonna era sejjusa kanoni ne maama balule baneneyanza neyanzeege okuuma akawala kano nga kanyirira bwe kati Irene yimukako abantu babulamu okuuma akawala kano nga kanyirira mulimu ku maanyi ga kanoni ono ananange omusajja tabeera nga talinamu ku sente teekako mu busawo naye nenzirayo nga nina mukumaanyi tweyanzeege bakozi bannange aba Delta TV bendabye mukama waffe ebazibwe mwebala okukola omulimu omulungi njagala kubeebaza mwenna kusingira ddala abakulembeze abe kanisa eno mwebale olw'okukuuma ekkanisa eno okubeera omutindo ate okubeera oluzungu lw'olwomodo kibeera ki ekyokulabirako eri obulabirizi bwonna obwanamirembe diocese mwebale nnyo mwebalire ddala omwoyo gwe mulina wano gwe mwoyo gw'empulira gwe njagala okuba nagwo omwoyo ogw'obumalirivu nti buli kimu kisoboka ate ne kisobokera ddala ekyo mukitwale mu maaso bano abaliwo ne bubalifa mwabaliddewo mwongeremu amaanyi mu linnya lya Yesu emyezi giweze 6 nga tuli mu mwaka guno tutambula goyinza okuba weerabidde Katonda akubedde bubeezi okubeerawo waliwo abantu abaakuyingiramu eddakiika 5 wano mpulidde walina mu zooni yamu dakiika 5 zigenda okuwera ey'omusanvu nga bafu wano mu kabuga kali awo bakayita batya Freedom City edakiika zaali ey'omusanvu nga bafu kakati gwe ateebaziza Katonda atagenda kwebaza Katonda ku lw'emyezi gino 6 nkwewuunya kubanga abadde Katonda akutuusizza leero ng'okyali mulamu nabadde nina ebibuuzo naye obudde bundidde nja kubyeddiramu nzekka biki ebigaana abantu okwebaza ekisooka okwerabira ngambira akulira nti abantu beerabira nnyo omuntu yeerabira n'atuuka n'okwerabira nnyina maama we n'otuuka e Kampala bino bye tugendamu okuziika bannange tuswala ne tuswaluka oli Kampala osula mu kalina emmotoka egyovuga egoba n'ensiri oyina sola ku nnyumba oyina amasannyalaze amazzi onywa ganyogoga buli kintu kyonna kiri awo oyina n'obumu obukwata ensiri obutayita mulyango maama alikyanna mukaaka nettadooba teriimu mafuta n'omunnyo teyagulidde tewamwerabira oyo tewamwerabira dda naye olw'okubeera ye oli kyoli kati yalinako obuyinza obwokugamba nti akaana kano kalukabwe sikaagala munda n'akusikamu n'asula eri ekyo nga tewali namubuuziza tetalina
naye abamu kufa abatudde wano oba abatali wano beerabirira ddala neerabira ddala kye bayita nnyina n'atuuka okufa ne tutuukawo ffe ne tuswala yabadde maama weti kale katugendera awo tusiike mukama waffe baki bw'obanga oyagala okwebaza Katonda nga toyagala kwerabira kwata bwoti ku mutwe ojjukire day one y'obulamu bwo day one y'obuki olunaku lwe watonya ku nsi kwata bwoti ku mutwe olujjukire abatakutiiko mubadeki ino si theatre kwata bwoti ku mutwe ojjukire olunaku lwe wagwa ku ttaka nina katoo kange mukama akawadde ku nnafu siringi kalwawo okuwasa biseera ebyo ne kawasa omukyalo bwe kawasa omukyalo omukyala n'aba olubuto ne bakagamba kagende mu ddwaliro erimu omukyala ne kagamba omukyala wazo genda mu ddwaliro erimu byoyagala byonna onoonyeeyo onywe eddagala kati akawala ne kalowooza ne kamala ne kagenda akasanga eddwaliro nga ly'abazungu ly'amaanyi nnyo kababeeru bokka be baliwo batambula badde eri kukakana kayingidde kale nze ne bakaga nti okujja wano tugenda kukuwa ekisenge bakiyita VIP koko nti o VIP nti senemekate miliyoni 10 eza Uganda nti ne bwe mwali ngambye 2 bwe kiba kikwatagana ku mwana na VIP nja kubawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kazi bawa ne kaddayo omukyala yennyolamu ebiri ne bamugazi kyetulabiye yetaaga kulongoosa kati awo wetaaga emiliyoni endala emu ne bwe mwali ngambye 5 ne kajjayo bba ewedde nti kale bamulongoosa omuntu n'alongoosa omwana naye nga talina bukugu bulongoosa buzaalisa mwana kaana kaffe ne kavaayo ne bakasala bubi ekibira ne kafa tukazaakaza abasawo omwana afudde ki tebatuwa lipoota abakadde abakazi bano abakadde balina sirogani yaabwe tebaziika mwana muwere nakiki nakirira tutuuse omwana gye tumuziika ewaffe batugamba mulete ejirita ngidde olugula ejirita mangu limutulongoosa omwana mumujja mu keesi nga tumujjamu nga tumuteeka wali tuleese ejirita mpyatu abakadde nga baga bannange nga teguli yadde tetulina nekyetusalako omwana muzukulu waffe yafudde musaayi gwamuweddemu kubanga tewali wadde ekirira ng'ekitono ntulabye nnyo n'abantu abo nga tuziika omwana bwe tutyo naye kambawe ku hisitole wa Lukabwe yazaalibwa omuwala n'omulenzi nga basoma Lukabwe yaani the one speaking ayogera nabo yuuyu Lukabwe kakati n'azaalibwa eri wala kalasa bayitayo wabuyinja kakati maama agamba nti wakati awo wajjawo omukyala nga mukulu namuga nti olubuto lukuluma gweti lukuluma ti otuuse okuzaala ti jangu n'atwala maama wa Lukabwe namuga kino ekitooko kiraba nti kwata n'alaja okutta gye nyweza n'alaja gye nyweza gye sindika omwana gye kukuba sindika n'alyoka kalukaba kavayiba puu ne kagweri ne bakakwata ne bakazinga mu bigoye ebigoye ebiriko n'essere ne balyoka bakasitula ne bakatwalira omusajja bamuyita Samwiri Kizaatego ne yamuziika ne bakamukwasa nagati nfunye fasibon kakati n'alowooza nagala nkoze ntya ninawo endebe y'emmwanyi emu bagitunde ne bagitunda ne bagula ebyenda maama Maria nannono n'awuuta. That is the maternity cost of Lukabwe Christopher speaking to you. Omuntu ow'ekitooke candidate w'ekitooke n'abamu ku mmwe mbalaba muli ba candidate ba kitooke. I'm still alive and speaking. Omuntu ali mu ddwaliro lya biliyoni 12 baby. Bwe bagamba okwebaza Katonda olowooza byenga byajjo, olowooza saakasi, olowooza baagala ssente, naye mumikiriza gwe wazaalibwa wagwo. Ono munnange ebomba esiimisa bba wano Kawanda.
naye nze ndi weeri product ya kitooke. Bano balese sente ntujja kuzirya mu linnya lya Yesu. Ono ye accounting officer. Abo bonna product za kitooke bakijjukidde bonna product ya kitooke bakwate ku mutwe. Kwebaza Katonda, mwebalizo ddala. N'ono maama ampadde sente, kwate sente sinze nagambye gye Mukama waffe ebaze. Ebintu bino ebyokwebaza Katonda tobitwalanga for granted. Omusambi w'omupiira alina ebintu bibiri nga bikulu mu bulamu bwe. Ekisooka kwe kumuwa omupiira. Okumuwa omupiira kitegeeza ebintu bibiri. Okumuwa match nti ojja kusamba mu match ekyo kimu, kubanga waliwo abatula ku katebe. Ekimu waliwo abasambi b'omupiira wano gasita wasamba ku mupiira. Kakati ekyokubiri kwe kukuwa cross. Nono product ya kitooke kale kwe kukuwa cross. Kyebayita cross kwe kusanga omupiira. Kakati ffe abasambi ba 8 ne 9 tulinda ekyo. Amaanyi ga cross gomanyi bw'ogikola. Oyinza okugeraganya n'otekayo otesikamina bwoti. Omupiira lego okuba kuno ne gunywa. Kasita gunywa tebafaayo wadde tokusambiza kigere. Teekayo omutwe, teekayo ekifuba. Waliwo bakafulu ennyo ng'asobola okussaayo omukono ne batamulaba gono ne bagimala. Ekyo muwakana. Ronaldo teyakikola. World Cup negwa. N'agitwala omupiira gwa nsi yonna ng'atereeza mukono. Njagala kugamba ekigambo kimu nti olwaleero bakuteereddewo omupiira. Okusamba kunaalema ggwe, okuteeba kunaalema ggwe, naye Katonda alinze kulaba goolo ng'eri munda. Zabbuli 17 maama Fobia njagala kwebaza wasomye Zabbuli nnungi lwakuba taata yakuwadde Zabbuli gye ssanguwadde. 17 lumu speed y'amaanyi amanyi okusoma yangu aluli yabadde muyimbi abayimbi gye muli soma speed 17 lumu kasuli buli umanyi okusoma wabaaki njagala ina bwi mama tandika kano kakuyamba kakuyamba tandika duka mwebaze Mukama kubanga mulungi otyo kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. weetulire odduke mangu olivayizinga olw'omunaana n'olw'omwenda. Weebaze Mukama kubanga mulungi kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Abange tuli ku kusaasira kwa Katonda gwe nange okutuula awo w'otudde. Kusaasira kwani? Tuli kusaasira kwa Katonda olw'akalimu ako k'otuddemu. Kusaasira kwani? Tuli kusaasira kwa Katonda olw'eddiya eryo ly'ofumbyamu emyaka 2. Kusaasira kwani? Tuli kusaasira kwa Katonda okubanga akyakukumye n'amaaso 2 nga galaba. Kusaasira kwani? Kwa Katonda. Kiki ekiyinza okugaana okwebaza Mukama olw'okusaasira kwe? Nze nakulira ku mulembe gw'Obote banne sirimu munnabyabufuzi temunkwata obubi, naye ekibuga ekyo kyolaba bannange kyali kikyafu. Twalina kye bayita toyireti ng'abasajja bazimaala okuva waggulu. Reverend Mbega oli mu kibuga kakati ng'ebisenge babikolako emikolo waggulu eri. Jjajja wange naŋŋamba tokwatanga muntu yenna mu ngalo gwate waggulu eyo akabina katuukayo katya era kateesaayo ki ngalo. Kakati nga bw'ova ku bisenge akanya kabeera wano. Kakati egundi wali kisasi w'oyingirira naye nga bakola emikolo okuva wano ku mulyango w'oyingirira paka wali akanya. Kakati ffe abalina ka disipulini z'akanya nga tugenda ne tugira tuti ne tutuuka wali akanya ne tukola emirimu n'obuvunaanyizibwa era noddayo paka lw'onoofuluma n'onoonya wali ebisubi n'ogira oti engatto
naye ate gwe mulembe ogwaliko abantu abalema nga bangi kigambibwa nti mulembe gwe ogwasooka yagaba eddagala sayidi eyo abantu b'esayidi eyo ne balemala nnyo bwe kigambibwa sikirinaako butuufu kubanga ndi ku tivi munnange nga nabo mulimu abalina disipulini abatayagala kugirawa naye batambuza ngalo n'amagulu ne baavula bwe bati ng'ebibatu babitadde ku ttaka bagende bakole emirimu eri gye bateekeddwa okukola. Gwani Katonda gwawadde amagulu abiri olowooza oli yakola ki okubanga abiri gasigala malema ne bagamba okwebaza nakyo ne bakusuukunda ng'omwenge omuganda maye mwenge omuganda bwe kagusuukunda togunywa mukama ffe ebazibwe 89 soma 17:89 Zabbuli. Kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye n'abaana b'abantu kubanga akusa emmeeme eyeegomba n'emmeeme erumwa ennyonta agijjuza ebirungi. Wetuulire kale singa abantu batendereza Mukama, that is a word of regret. Kale singa abantu batendereza Mukama kubanga Dawudi yamanya obulungi bwa Mukama kakati yejjusa gandi naye kale singa omuntu bw'akuga nti kale singa wakola bwoti kiba kivudde munda mu mutima nga kimulumye naga kale singa wali mu butungulu kale singa walunda ente kale singa mwana gwe wasoma kale singa nazaala omwana kale singa mugiraba obuzito bwayo kati Dawudi aga nti kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu kubanga akusa emmeeme yeegomba. Kyukira muno omubuuzi akulira nti wali weegomba kimbulamu, weegombako ku bufumbo, weegombako ku mwana, weegombako ku diguli, weegombako ku ofiisi. Kubira Mukama engalo kubanga kyewali weegomba akirina akikuwadde, akikuwadde okwegomba kwakukuwadde. Onampadde sente nange ze mbadde neegomba neeyazi simayulira Katonda bw'aleka kyobadde weegomba kiwadde. Nze ne munnange ono teegomba kalina ono ne tugendako awo bayitawo kukiggabaawo nga obwongo bwakalina butuuzi sente tetuziramu tuli baavubazibu ono yasooka kumpita aloota umanyi yasingayo okunjerega ate yasinga okunzizaamu amaanyi waliwo akujjerega ate n'amalala gatigenda mu maaso ne tugenda tugule ebibaawo tubigatte ku kibaawo kinnaakyo tusuleko waggulu nga nze kyendoota twatuuka ku bibaawo nga babisobola okukamala ne tuddayo ne tukuuta ebibi kaakati waliwo katemba nyuma kyebagamba nti akusa emmeeme yeegomba omuntu bwe yeerabira essimu waggulu ng'abaana bonna tebaliwo tuwulira obulabe yambuka ogijjeyo nze sijja kwambuka madala ago byegweyambuka kyali tukyegomba kati twakikola ki twakikuta nkusabidde Katonda akukuse byeweegomba obudde buweddeyo naye tuka genda ku 21 n'olwabiri ebigambo ebyo kale singa biri emirundi 9 mu Zabbuli eyo naye 21 soma. Abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe